ng'Entebbe tweteeseteese bulungi nnyo mu kusooka Entebbe bagifudde district mu NRM. So kitegeeza nti ebiva mu kulonda kwonna okuva Entebbe tebigendagenda Wakiso, bigenda kubanga abeesimbyewo bategeera bulungi binaavudde mu kulonda nga tusinzira wano Entebbe wano ku office ya RDC. Era NRM yatuweereza abakugu abagenda okukwata ebintu by'okulonda bino era abagenda okuba nti babituusa ku bantu. Mu Tallying Center olw'okuba nti wano tuli kumpi n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga, mu Tallying Center tujja kuba twetaaga ba candidates bokka ne ba agenti abali official bagenda okubeera mu Tallying Center. Abaala abawagizi bajja kubeera mu bifo ebirala katugambe nga Entebbe wali ku Entebbe Children's Park balinde ebinaabivuddemu. Kuba twagala kweta abantu bangi kumpi n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Amasomero tufunye kopiriza amasomero tugenda kukkiriza abo bokka abaana nga beewandisa mu yerobook. Ng'emanyi bulungi Dr. Tango Ddo yatugambe ne Secretary General nti omuntu yekka alonda y'omuntu ali mu yerobook. Security tejja kukkiriza muntu yenna kujja kusimba line nga mu yerobook taliimu. Era mponinga mwenna abajja okuteganya ebyokulonda nga temuli mu yerobook temujja. Kakati ebyokwerinda tugenda bikola ne poliisi yembala. Naye twogedde n'ebitongole ebirala ebyokwerinda nga UPDF nga SFC. Singa tunaabeerawo n'obwetaavu tujja biyita bijje butuyambeko. Naye ng'ebyokweronda piwale bigenda kubeera nga poliisi bimanaginga. Naye singa abeerawo akavuyo nga tutaaga obuyambi tujja kuyita ebitongole ebyo bisobole kuba nti bituyambako. Era ebyokulondesa byonna byatuse ddadda biri ku poliisi ebyebikuume ekuumye ku makya kuba nti ebiteekayo mu kulonda kutandika. Nsaba abantu baveeyo mu bungi bajje balonde ba candidate abanaakwatira NRM bendera mu kulonda okujja. Ba candidate baffe tebabadde babi kubeera mbadde mbeeyanza Honorable Jovia Tugume, Honorable Scholastica ne Honorable Shaka. Mu campaign zonna ze babadde ba so peaceful era tubeeyanza nnyo tubatambudde bulungi. Neesimbye ku kifo kya member wa parliament ow'Entebbe municipality era enkya lunaku 17 tugenda kubanga tulonda agenda otukwatira flag eya NRM. Ate nange ndi kwabo abagenda okwesimbawo era nsuubira tugenda kufuna victory kubanga tugikoleredde. Ate tusaba abantu b'Entebbe amasannyalaze gano go gaakategakuba Entebbe tugenza okwetegereza nga kyetwagala buweereza. Twagala abantu abaja akuwa eddobo akuyigiriza okuvuba akulaga ennyanja then ogende weevubire. Entebbe ebyo twagala. Mbakakasa nti nze muntu omutuufu agenda okuwangulira bannantebbe akalulu k'olunaku lw'enkya olw'ensonga eziwera n'abannantebbe ze bamanyi ze bazze baŋŋamba kubanga bannantebbe be bansaba nzije mbakiikirire nga balaba mbakiikiridde bulungi ne ku division. Ensonga ezikwatagana n'abavubuka okulaba engeri gye tunaaba nga tubakwatirako ku programs zaabwe n'okwongera mu programs za gavumenti amaanyi n'okubasapootinga ate n'ekikulu okubagaidinga ng'omukulembeze okubaako biki bye bakola ebibatwala mu maaso. Era ekyenjawulo nti nze omuntu atambudde ddoa tu ddo ng'ensonga eyankozesezza ekyo kwe kulaba omuntu wange gwe ŋŋenda okukulembera omulonzi owa wansi mbeera ki gy'ayitamu ebirowoozo bye babadde babazze bampa era nja kudda nga mbeebuuzeeko tuteese tulabe engeri gye tutwala Ntebbe yaffe mu maaso. Nkukakasa bukakasa ng'akalulu nkalina nja kawangula ekyo okuggyako singa banaabireetamu okubba naye bwe kaba free and fair sisobola butakkiriza. Naye banaakaleetamu kubanga era oli akalulu bakabbi obanga balina obuvuyo bwe baleese kubanga twategeddeko nti abamu bwe bategedde nti Mama Najjemba Scholastica alina amaanyi ne bagamba nti awanaabeera nga Mama Scholastica yawangula bagenda kayuwa. So ebintu ebito byempuliddeko nze nganze bwe mba mbiwulidde ekyo mba nange sijja kikkiriza. Era emanye nti bwe baba mpa flag tujja kuwangula general election era tusaba obuwagizi bw'abantu bonna abali mu NRM era nsuubira nti tugenda kuwangula akalulu kano. Weba tetuwangudde akalulu tetugenda kuyingira mu ntalo era tujja kulwana pate yaffe naye tusuubiza nti if kalulu tebadde fair tujja genda mu tribunal. NRM yeetaaga abantu bonna era tetwagala kulwana twagala kukuuma ddembe
era twagala kwagira pate yaffe NRM nkoze okusinga omubaka era ajja bagamba kanisa bisomero sakoze ezo tutaddemu amaanyi okulaba nti abantu baffe bakola era President Museveni yeetaaga omukozi ng'amanyi byakola era mu parliament tuteesa amateeka tetugenda kusindika abantu abagenda kuyiga era nsaba bona abali registered under the NRM mujje mutuwagire tetujja baswaza tetujja basuula ffenna bakandidates tuli bakakamu tetulina ntalo tuli mu competinga. Number 2 to sensitizing abantu wewa kukuba akalulu kiriza jangu mabega w'omuntu oba genda mu tribunal